political prisoners. For more information, please contact the leadership of National Platform Stroke People Power in UK for more information about this demonstration. Kako akalango nga bwe kali akabakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza tegenda kubeera kwekalakaasa kunaku z'omwezi ezo mu bungi nnyo mubeereyo temujjanga okwo nga mwabaddeyo olunaku olwa weekend ne gitukuba amabega. Akalanga akokubiri nako kankyukakyuka kasoma bwe kati. Kasoma Tokyo Japan protest. Tokyo Japan protest. Bannayuganda mwena obuwangalya mu ggwanga lya Japan naddala mu bibuga bino omuli Tokyo saako omuli Tokyo muli Tokyo n'ensinga Japan bakugambye nti Tokyo Japan protest against election fraud, human rights violation in Uganda. Fellow Ugandans and friends of Uganda, rise to defend democracy and human rights in your motherland. Kelvin or civilians are being killed, political opponents jailed and disappeared, and stolen elections imposed during violation and fear. We refuse to be silent. Why we march? Themes: killing of unarmed civilians, political prisoners and abductions, electoral frauds, a 40-year of dictatorship. Friday, January 23rd, 9 a.m. Shibuya, Tokyo. Meet at Shibuya Ward, Hikawa Civic Center, United Nations Loot. Come with Ugandan flag, placards. Your voice is very important. When Ugandans show up in big numbers, the world listen. Let Tokyo hear Ugandan cry for justice. For more information, please call the leader of National Platform in Japan. 1 Makanga Jeff plus 1801. For more information, please contact the leaders. 1 Makanga Jeff plus 818016002095. Or Jeff Kakumba plus 819047377096. Please share widely. Turn up. History is watching mu ggwanga lya Japan. Kale bannayuganda mwena bwangala mu ggwanga lya Japan akalango kaako bulungi nnyo mubeereyo bulungi nnyo mu kwekalakaasa ku lunaku babagambye Lwakutaano wiiki eno. Naku ntono nnyo esigadde mugende abantu b'omu Tokyo, Japan, Nagoya n'ebituli ebirala byonna mubeere bulungi nnyo musobole okubanga mwekalakaasa ku lunaku olwo lwe bategeeza abantu b'e Japan. Obulango babuwedde. Tugenda ku video eyatulese. Ngenda kusooka kuyisa security alert, then ndyoke ngende ku video eyatulese bulungi nnyo. Mu kusookera ddala njala twala okusaasira kwange eri comrade munaffe maama waffe mu struggle, Mama Kevin Swiss, munnange ekitalo nnyo ekyokufiirwako taatawo, Mukama akugumye ali akubudde olw'okufiirwako taatawe, afiiridde mu bendo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu. Mama Kevin wonna woli Swiss, kitalo nnyo munnange ekya taatawo, abaana n'abazzukulu b'omugenzi Mukama bagumye, saako n'omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwummeze mirembe. Abaganda bange bonna okuli Kevin n'abalala saako ne family Mukama bagumye okufiirwako kitaawe. So Mama Kevin wonna woli, mama waffe ate muganda waffe mukwano gwaffe mu struggle, kitalo nnyo ekyokufiirwako taatawe ate ng'oli mukosefu katukusabe ogume. Ffenna enjawulo yagudde tujja kugoberera ekyo, naye talabye ku nsi mpya oba talabye ku Uganda mpya, naye gy'abadde agala gyabonedde tewali kyakola ffenna yokubonenga kitalo nnyo mwenda bamanyi omukyalo oyo bambi afiiriddwako taatawe naye nga tasijja kusobola genda kuzikuba mukosefu ate nga n'obudde bujja kuba bugenze n'embeera eri mu Uganda si nnungi ya muntu yena kutambula genda mu Uganda naye nga kitalo nnyo Mama Kevin okufiirwako taata Mukama bambi akugumye. Talabye ku Uganda empya gy'abadde alwaniridde ku myaka gye emikulu nga naye ayagala kulaba ku Uganda empya, at least abazzukulu be Nakabiri ne Nakasatu basobole okubanga balaba ku Uganda empya. Ekitasobose bwe bityo biba naye nga Mama Kevin wonna wooli Mukama akugumye. Kabaka wedde katugende mu security alert ezisooka. Security alert esooka ino muganda waffe era comrade munaffe Bookends Ali
Nubian Lee. Wonna woli muganda wange tambula nga otunga ku mukolo gwo gwa jjono gwa kono. Ntegezeddwako nti bakutambulirako baagala kuwamba. Oleme kubeera okunaku lw'okulonda bo basseewo kye baagala. Emmotoka ekutambulirako ekutambulirako drone. Number plate yayo eri UBB 875Q. Eri mukunoonya wonna. Please mukulu Nubian Lee wonna woli. Nkusaba weberemu emotoka ekunoonya number plate yayo eri UBB875Q chikacha drone ne basobola okukyusaamu ne banga bakunoonya okufuna. Kati njagala okuleba oti essimu yo emanyikiddwa ey'omu ngalo. Gijjeemu layini ofune mutwe gw'essimu omulala osaze layini endala mu mannya g'omuntu omulala obeere naye ng'ocommunicatinga n'abantu bokka b'omanyi. Otherwise bali mukutambulirako baagala kukwata before elections nga omanyi bano basajja bakoze effujjo lyabwe so baagala kukwata ne bakuteeke munda. Kino tekigenda eri Nubian Lee yekka. Mwenna abakulembeze ba National Platform abali mu kwesimba mu bifo ebyenjawulo mwegendereze nnyo batambulirako. Era n'ekira kyenjala musooke mutegeere nti amasimu gonna ge mukuba direct mu Uganda, direct call baziwuliriza. Direct calls zonna baziwuliriza mu Uganda. So be very careful when you're communicating using direct calls. Mwewale nnyo okubanga mukuba amasimu ago. So ebisigadde byonna Mukama akingirizeeko mukulu Nubian Lee Bukenya Albukenzi obeere nga omanyi ekintu ekyo. Bwe nva ku ekyo buno obakera njala bugende ku bakomuledi baffe mwenna abali Uganda. Njala mumpulirize bulungi nnyo neno security alert ne kansooke ngabire president security alert. Mr. President wonna wooli buno obubaka njala bufune kubanga bubadde buba mu high profile peoples across the globe. Bangambye nkutegeeze nti wonna wooli Mukama akingirize naye weewale nnyo abatamanya ngamba abakola ku mikutu gy'ensi yonna eminene omuli Al Jazeera, omuli BBC, CNN, Sky News n'emirala. Bw'oba bakufunyeko chance okufunako ne bakuggyako interview, please toddamu bawa chance eyo. Lwaki ntegezezaako nkugambe bantegezezaako kugamba nti ebitongole nga bimenye ebisinga obungi bikolebwamu abakesi ab'ekika ekyawaggulu okuli aba CIA, okuli aba M16 saako n'aba Mossad. Kati engeri nyando gyalina ssente at his own disposal basobola okusetingira omuntu najja okubooza ebibuuzo okujjako interview ng'already agwa mu kika ekyo eky'abantu nga munnamawulire byeddala nga munnamawulire naye nga mukozi wa bitongole byenkugambyeko ebeera ku mutindo gw'ensi yonna ne basobola okumanya location w'oli oba okukola ekintu ky'otasobodde okwetegekera mu budde obuliwo. So Mr. President njala kutegeeza kendeeza interview n'abaani b'okommunicatinga nabo njogadde okutegeeza ekintu kino nti bannamawulire abo naddala bava ku BBC n'eri endala gye mutegedde CNN nabone basinga obungi bakolera CIA, M16 ne Mossad n'ebitongole ebirala. So Mr. President wegendereze nnyo tebakugeza ne bakutracking kuba Museveni ayagala kumanya wawooli. So Mr. President wonna wooli njagadde nkutegeeze nti zo interview essaawa zi so kozikatinge off tebayo muntu yonna akola ki akunyonyera kintu kirala kyonna ekyo kitegedde. Eyo nayo security alert ewedde. Bwe mala giteeka wansi eno yesembayo. Buli mukulembeze wa National Platform okuli ne Secretary General ngenda basaba mwewale nnyo kye bayita ba YouTubers ne bannamawulire ababajjako interview currently. Abakulembeze ba National Platform oba wawangudde oba wagudde weewale nnyo ba YouTubers, weewale nnyo ba TikTokers, weewale nnyo bannamawulire ba Uganda bajja okujjako interview. Soka weebuuze bwe twali tutandika campaign eno baali luddawa tebasobola kuwa interview. Lwaki bazze kati nga tubanja obululu bwaffe? Lwaki bazze kati nga wawangudde? Lwaki bazze kati nga wagudde? Mwina kye mutamanyi. Mbagambidde ddala ebbanga ddene nnyo nti Museveni bannamawulire bonna ebitundu 9.5 ku buli 100 bakozi ba ISO ne CMI. Nkiddamu eno security alert esembayo. Abakulembeze ba National Platform mwenna weewale omuntu gwe bayita munnamawulire. Muyina platform zammwe ku TikTok, ku Facebook, ku Twitter. Bwanga ku YouTube atakuwangako bite ya interview
ng'otandika campaign lwaki ajja ng'owangudde oba nga bakuwangudde. 1. Balina ebibuuzo bye babasoya nga baagala mwekuba eggool contrary to what is taking place right now. Kino kibagambye mwenna bannayuganda naddala b'enkyukakyuka. Oba bakuwangudde owangudde mwewale gwe bayita YouTuber. Weewale munnamawulire wa Uganda yenna kubanga abasinga obungi bakozi ba Seemwayi ne Iso. Bajja kubuuza ekibuuzo weekuba endobo kitegeeza pata oba ogyokesa oba weeyokyeza naffe oba tuleetera obuzibu okujja okudiferinga nkyo tewayogedde. So kati mbagambye baganda bange mwenna bw'obanga twatandika campaign nga TV tekuwadde chance kujja ku interview, YouTube takuwadde chance kujja ku interview, lwaki essaawa zino wayiseemu oba wagudde bajja bakujja ku interview. Mbagambye bannamawulire bagaba obutwa, bannamawulire bagabira ddala obutwa, bannamawulire babegera ddala location z'abantu basula n'okumanya kubanga guluve ngo bakuba essimu nti wuno asimbudde avudde wano. Ekikulu muganya okumanya how Museveni operates. Ebisigadde mukaba bakwatireko security tate zikoze eki ziwedde. Kati njagala mu recording ka information ka message kano katambule ensi yonna mbegayiridde. 1. Nyongera okukinyikiza n'okutegeeza ensi yonna nti omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine tali mu mikono gy'abalabe oba tali mikono gya Museveni oba egy'aba state operative. Tagiriimu. Nkiddamu omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu mikono gya state ya Museveni oba mafi ya Museveni oba mikono gya Muhoozi oba mikono gya Nino. Tagiriimu. Yasobola okubeemululako n'adduka. Naye tekitegeeza nti ali ki? Tekitegeeza nti ali safe. Olw'ensonga tali makage kyekisooka ne wali tasobola kwogerawo wadde okwogera location video mwagirabe nga abannyonnyola kitegeeza nti omuntu okubeera safe ng'oli identified nti oli mu location eno, omuntu okubeera safe ng'oli makaago oba nga abantu bakolako physically, naye nga tali mu mikono gy'abasajja ba Museveni. Tagiriimu. Njagala mbeere kiriya nnyo kano mu kasalemu, njagala mbeere kiriya nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu president waffe tali mikono gya gavumenti ya Museveni, naye tali ki? Tali safe. Lwaki tali safe? Tali makage, tamanyikiddwako waali. Ne video mwagirabye nga bagambye nti yandiyagadde okubeera ne family okukyusa engoye, naye nga tekitegeeza nti ali mikono gy'abalabe ba Museveni. No, mbagambye omuntu okubeera safe ng'ali makage oba manyi location waali, ekitali kyangu kati essaawa zino. Nenga njala bagamba presidenti wali talina buzibu bwonna, naye tali safe. Taliki tali safe nenga tali mikono gya Nyandwe na gavumenti kyenjagadde okujja okukola clarification. Ali mu nkola ya labadaba style wala bodoba style gyalimu, nenga tali safe kuba tali makage. Akyakola ki? Akyagezaako nnyo okukweka obulamu bwe. 1. Akatambi katandise. Ekisookera ddala era njala mukiwulire bulungi nnyo. Twetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinga kye mulowooza. Lwaki? Akatambi katandise. Twetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusinga bw'olowooza. Ye munnayuganda yekka asigadde mu Uganda ng'ayagala kujjako Museveni ng'ayimiridde ku magulu g'abiri nga talimu wadde ekkoona. Ku nsonga ezimu lwaki yasobodde okwemulula? Yafunye inteero ng'emulaga nti babadde bagenda kujja bamukwate bamunyigirewo with immediate effect. Mu kumala omunyiga ng'okulonda kaakwaggwa, Nyandwi Yoseferi ng'amukwasiza certificate, badde balina okusika okulayira Nyandwi alayire, then bamale bateekewo interim government oba bateekewo government of unity. Nga government of unity yabadde egenda kuteekebwamu abatamanya mangamba bonna abaagudde mu kalulu kano. Kyovula tebayombye nnyo diru badde bagimanyi, tebadde bagabateka mu government of unity nga tebakyalina kintu kyonna. Ng'ekintu badde bagenda kikola ogezaako nnyo okukuulinga bannayuganda wansi nti oli
yabadde kuba dakola ki nattibwa kati twagala kuzzawo gwanga mirembe so kati abakulembeze bonna opposition tukole government yo negattawamu ekintu ekyo kikole kitambule bwe kityo yensonga lwaki tusobodde ogatta gavumenti kusagatta bona abadde mu opposition tubatadde mu government ensi ebere mirembe mu ngeri eyo so yabadde amaze okufuna intel nti badde bagenda munyigirawo bo bali bakole government eyo kugatta zino zonna enkwezenge zibere muli naye kati ekibalumya omutwe nti Kyagulanyi tebamanyi waali neddiru yaabwe ya government yaabwe tebasobodde gituukiriza olw'ensonga bo bennyini badde bamanyi tasobola kufuna information agitegeera ndoza mukitegedde bulungi nnyo awo tufundikiddewo kati tutandikidde luddawa ndowooza mu kutandika katutandikire wano musharinge video eno twagala kutandika bwe tuti olwaliro ndowooza okubawako ekifaananyi ekituufu okumanya nti president gyali muwulirize bulungi nnyo katusooke ne interview ya omukutu gwa Al Jazeera katusooke nayo muwulirize bulungi nnyo mutegere bulungi nnyo ebigambo bye nga byogera wadde mwagirabyerabye dda njagala musooke muwulirize bulungi nnyo mukulembeze jjukira musajja wattu amaze emyezi 3 nga teyeebaka olumu asula bweru asula atambula ayogera era omulaba facial expression musajja mukoowu nnyo bw'omutuna bw'oti omulaba musajja mukoowu body language ekulaga nti mukoowu nnyo. I'm alive. I don't know how my family is. This time not the police, not the military, but Electoral Commission officials took part in critiquing ballot papers in favor of General Museveni. Glad enough, we have record of them, we have videos of them doing that. I've not changed my clothes in days. I want to be home. I want to be free. I want to take care of my people. But the military and police have taken over my home. I asked the confused people to come back to sanity, because what they are planning, what they wanted to do, we already know, and we have already demobilized. This is a crackdown to intimidate, to silence, and to completely, subdue the forces of change. He died for no reason. It's unbelievable. The people of Uganda to take charge of this and find numerous creative ways. Could be protesting on the streets. Some of us started protesting by holding high the national flag. Others can protest by staying at home. All right. Zamutegedde nti omukulembeze akola ki? Omukulembeze gyali netali safe olwokuba tali makage. Kati neno message njagala nzanyire bana Uganda mwenna jimuli mutegero bakabwa president kiki kyabagamba era temwetaaga kubuuza kiki kyagenda kimugenda kuzaako bwe buno baka bana Uganda kyenyongero bagamba tesuubiri amweriri mu ngalo zammwe tumaze ntwamala ennaku 10-12 nga tubagamba nti mukanoonye mwakanoonya mukalonde ne mukalonda mukakuume mwakakuuma bwe bakava mu kabanje mu ngeri yonna esoboka tuli bana Uganda milioni esukka 49 nkakasa twekolamu omulimu mu ddembe ne mu kugoberera amateeka ne tugamba kimala tusobola okwegoba ku bana abantu abatulugunya buli munna Uganda
akole kyasobola mu butono bwakyo bwe tugattagatta ebyo ebikolwa ebitono bisobola okuvaamu ekyamaanyi. Okusooka basooke bamanye eggwanga nti lyabwe nga bo bamanye nti abantu abatadde amagye ku street tebasobola gateekako kumala mwaka mulamba yadde n'omwezi omulamba. So bannayuganda bamanye nti balina okukola buli kye basobola buli lunaku, buli omu ng'alina munne gwayigiriza, naye ate tuwangane amaanyi. Sijja bagamba nti kino oba kino oba kino, naye buli omu kati tukwatire wamu ng'eggwanga tulabe nga twejjako bano abantu abatulugunya. Saagala mutunulire nze nzekka, okunyigirizibwa kwange kulimu kati ng'omuntu, naye naawe wali eyo nyigirizibwa mu ngeri ey'enjawulo. Tewali ali seefu paka ffenna nga tuli seefu. Nkola kyensobola mu busobozi bwange. Ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola okommunikatinga, mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange. Bwe mbeere waka intaneti bansaleko, amasimu bagasalako. So kikimu ku nsonga lwaki siri waka, sobola okubeera nga nkommunikatinga ne bannange. Naye singa mbagamba nti buli omu asobola okubeera Kyagulanyi, naye beera omukulembeze, kyenkoze ekitono naawe yongerezeko, buli omu ayongereze ku kyamu ne kyakoze. Ebikolwa ebitono mu bwamuntu kinomu oba mu kukwatagana bijja kuvaamu ekinene oluvannyuma lwa Bannayuganda ejja kufuna eddembe. Ebyo mwami byabakama byalangiridde si bituufu n'omulundi n'ogumu, tubiwakanya era tukubiriza Bannayuganda bonna bonna babisambajje babiwakanye kubanga si bituufu. Ojjeko okuwamba abantu baffe, ojjeko okugjako intaneti, byonna byonna bibeere mu nzikiza. Naye ate ne Museveni wennyini we yalondedde kyalaze nti wabaddewo okubba. Balaze nti abantu bonna abalondeddewo, abantu abaregisitaringa bali 577, naye bagenze okubala obululu nga buli 589. Kitegeeza nti babbye nnyo, naye ate tebabbisiza mu magezi. Naawe wennyini bwe balondedde ne beesanga nga abalonzi bangi, obululu bungi okusinga abalonzi. Yennyini bwe yalondedde, kale olabye obutaswala. Kkooti ze Uganda tetuzeesiga, kkooti ze Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa, tezyetengeredde. Era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo, abantu bangi kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda, naye gavumenti ya Uganda nebisambajja, amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa. So ffe essuubi tulina mu Bannayuganda so si mu kkooti zino. Obujulizi bwonna tuwina kubira ddala mu okulonda tekunabaawo, obujulizi bw'okulonda n'ebyavudde mu kulonda n'ebirala byonna byonna. So obujulizi tubulina bwonna. Intaneti weviiriddewoko bingi nnyo ebizi ebigenze mu maaso. Ebikolobero bingi ebikoleddwa, abantu bangi batemuddwa, ng'ogyeko 10 abattiddwa mu nnyumba emu eya Honorable Mwanga Kivumbi, bangi babasse Kalwempe, bangi babasse Iganga, bangi babasse Luweero. Era akakiiko kaffe ak'eddembe ly'obuntu nga NUP kali mu kugattagatta byonna ebyabaddewo, tumenyeshiwa ensi ebimanya kubanga bino bateeko intaneti basobole okukola ettemu lino nga ensi teraba. Eky'omukisa omulungi twabulira abantu era badde bakimanyi nti kamera yaabwe kyakulwanyisa ky'amaanyi, era abantu bangi babirikodinga bagenda bisharinga. Mukyala wange yanamuwulidde nga balaata nti agenda kusindika abantu be ewange bambuzeeko. Saagala kumbuzaako, just kola omulimu gwo, gamba abantu abalina okumaddembe, polisi n'amagye bave mu maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Balinye ekikomera kyange, basazeko amasanyalaze, basazeko kamerazi, bamenye ezikufulu, kati geti yange be bagikontrolinga. Abantu bange bonna babafudde basibe mu nju yange, kibaba bakola maka gange kubanga baliyo mu bumenyi bw'amateeka. Polisi tenyina kumenya amateeka, amagye tegalina kumenya amateeka. Kyanaku nti bino byonna byagenze mu maaso, bajjeko intaneti, bawambye abantu baffe aba agenti baffe mbyokulonda, nere ba deputy president baffe babiri babawambye. Deputy president wange Lina Zedwiga wa Northern Uganda bamwambye tetumanyi gyali. Deputy president waffe wa Western Uganda Jolly Jacqueline Kamushaba bamwambye tetumanyi gyali. Bano bombi bakyala, naye ennaku zino zonna tetumanyi kibakuumirwa paka essaawa zino. Bannayuganda kyensimbayo bagamba musitukiremu, musobola okugaana bino. Waliwo mu mateeka kye bayita civil disobedience, okugaana ebikolwa ebibatulugunya. Bwe mubigaana nga muli wamu kisoboka era tusobola okwenunula ku nakyemaliro wano ne bano. Alright, kati nga nyongerezaako tugende ku information endala. Bukyanga tutandika okugenda mu kalwa mu kulonda,
mbadde nga nzijambo wa message efanagana ya president nyongolo bategeeza muganda wange abaganda tugamba nti lwa monyindo olwekula wekka obuvunanyizibwa si bwa president si bwa Kyagulanyi obuvunanyizibwa obubungo omuntu ye yatukulemberamu ng'omukulembeze kiri gy'oli okulya mu nsi olukwe oba okukulembera mu banno oba gwe okwenyigira mu kintu kino buli ky'olina okukola ng'omuntu kikole olutalo terutandika mu lunaku lumu ate luggera mu lunaku lumu olutalo lutambulira ddala ebbanga eriwera kubanga ne bwe tuba tusoma mu bayibuli abaana ba Isirayiri tebaatambulira lunaku lumu baatambula ebbanga eriwera ne babonaabulira mu kkowamu ne bafa naye era baamala ne batuuka ly'eggwanga oliraba essaawa zino bw'obanga okkiriza mu Bibuliya obanga okkiriza mu kitabo ekitukuvu ekya Korani ebintu bingi nnyo abaatambuza eddiini ya Katonda ogituusa weeri tekyali kyangu naffe okunula eggwanga tekigenda kubeera kyangu njagala obeere n'essuubi era muno okukkiriza olunaku lwonna nti bwe tuba tusitise wamu buli omu kikole nabagambye revolution zonna ezisinga obungi zikolebwa abantu bennyini si bakulembeze olw'ensonga nti mulirako ennaafu nti omukulembeze waali lwakuba nti tali waalina kubeera omwagala omulabira kitegeeza nti lwana nnyo okutuula mu ntebe wali gw'olina okutuuza bw'otalwana kitegeeza togenda mutuuzaawo kati muganda wange teweetaga kubuuza lumu eki ky'ogenda kukola kyonna ky'opulaninga okukola kikole ku lw'eggwanga lyo ng'otandikira ku mutendera ogusooka ku kyalo Museveni akugamba nti alina bambega okuva buli wamu information agifuna bw'aga nti information agifuna evako yenna wagira NRM evako yenna manerenda nga waggwanga limu evako yenna atunda amatanga waggwanga limu evako yenna bonna gomanya atunda busimu kaadi atunda bonna bomanyi nti abatunda ebinyeebwa bonna bomanya bonna bebatambuza information muganda angenda kugamba muyina kudiringa na grassroots y'abasajja abo mukuomu limusobola okuaplotinga system ya Museveni ey'okubega n'okutambuza information kasita munakola surgical operation ku ground Museveni ajja kuba takyalina information ekwata ku bannayuganda oba nkikunyonnyolo nkikuddiremu bw'osimba ekijanjalo mu ttaka enkuba bw'etonnya wattu ne kisimba emirandira bwe kisimba emirandira kiryoka kijjayo omutunsi okubeera ebikoola ne kyegazaanya ne kituuka okumulisa ne kissa ebijjanjaalo bw'oba oyagala kujjayo kijanjaalo ekyo okikwata wansi n'okisigulayo bw'oti n'emirandira gyonna givaayo bwe kiva kiba kitegeeza ekijanjaalo kiba kiwedde kati muganda ngo okwaplotinga Museveni tulina genda ku grassroots tukujja gwomanyi nti oyo mukyafu naye ngambega gwomanyi nti nadiringa ne city mumanyi abega bali ku kyalo kyemba mukola oba oli mu diaspora ngomanyi omuntu atambuza information ababega mudiringe naye personally physically mudiringe naye civil war teri mu Uganda civil war eri ne mu diaspora omuntu gwomwekengera nti mbega mugobe mu bed space omuntu gwomwekengera mu mbega mu mulope ku mulimu ave wagenda abonebona olumu January de Uganda abali e Saudi Arabia abali e Dubai abali Oman abali e Qatar abali Ludawa tutandikirako abantu bonna bakolagana ne state tosobola kwagala nnyo mukama nga ne sitaani omwagala yawula ekibi mu kirungi bwe budde buno tokolagana mulabe ate nga naye yajja kulomba naawe mukitegedde bulungi nnyo bwe baka bwange kati onaku olwaleero ba kitaffe mu nkwe ba religious dealers ba kitaffe mu nkwe bazze olwaleero bati papase njagala mu nkootinge bulungi nnyo ba kitaffe mu nkwe azini enkwe muzimanyi nti gundi yandiddemu olukwe nga Yuda lwe yalya mu Yesu kati ba kitaffe mu nkwe ba religious leaders abadde bangoberera almost bukyanga campaign zino zitandika nabagamba Museveni agenda kukozesa bannaddiini okugezaako okukondensinga oba okugezaako okutuulira bannansi nga bajja ne zisekapulayi bajja ne sapuli bajja n'emiragiro okwogera n'endiga zinna Uganda nti bannange mukuume emirembe temuli oti nga temukola ki nakibagamba nti Museveni agenda kikozesa kati kyali mu kukola yakugambye nti afuna information okuva wona ne madini agafuna kubanga akozesa bakitaffe mu nkwe kati bakitaffe mu nkwe babadde badiringa ne Museveni nga bamubegera era nga abantu bonna mu ddiini balevirandi bafaatha abasumba nga bafa abantu abate bakolaga ne Museveni kati nga bakozesa bano bamwana mukulu simanyi baani abo babeera mu kyakyo okubega nabana abalokole nga mbagamba ekigambo kino kati bakitaffe mu nkwe ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwa January nga tutandika bakitaffe mu nkwe ba religious dealers basinkana Nyandi Yoseferi buli church
yajiwa akawumbi kamu abathodoxi aba Seventh Day Sinaba representative edini ngenda jijjamu aba Seventh Day kubukamba jjemu mpaka nganfunye representative wawe mu dini je sinalaba muntu yenna nga agenzeyo mu Seventh Day talive mulimu abalokole buli church yafunye akawumbi mulimu abakatuliki waliwo father gwe nalabyo muwanvu eyabba ettaka ly'ensambi oyo muwanvu Munyarwanda oyo gyali ne oyo yagenze ndozanga lulwe kubanga akiikira Eklezia ya Uganda ye Archbishop wa Kampala Dr. Paul Semwogerere samulabyeyo nenno musumbu muwanvu oyo nalabyo Munyarwanda oyo yatunda ettaka ly'ensambi oyo amanya mujja gambulira oyo kuliko aba Orthodox bafunya akawumbi n'amachachi gonna gafunya akawumbi ako kakonna kakola ne Church of Uganda akawumbi ako kakutambuza njiri ya Museveni na kumukolera emirimu emikulu gyegiriwa emirimu emikulu gyako sportinga na kubeera na kubulya Museveni. I can also authoritatively tell you nti bakitaffe mu nkwe bagenze wakyagulanye okuzuula Bobi Wine gyali so sigenda kusabira oba kutwala kyakulya wakyagulanye no. Tereza kamera gwe. Bakitaffe mu nkwe bagenze wakyagulanye kubega nti oba kyagulanye gyali so sigenda kubuuza bamibera gyali mulwaki. Tubadde habamwita the Reverend Father Ruzinda na well and good bana abaana ate balina information oyi yabadde nga akikiridde abakatuliki naye ayinza okuba agenzeyo quote me right oyo Reverend Father Ruzinda na ayinza okuba agenzeyo lwa personal interest ze ne relationship lwakuba nti mutuusi nkiddamu akulira Eklezia ya Uganda mu Uganda oba akulira essaza ekkulu ly'e Kampala ye Dr. Paulo Simwogerere teyabaddeyo wabula ono Ruzinda naye yagenzeeyo ng'omuntu olwa personal interest n'okuba nti abadde related ku state nga steady agent mu Catholic Church era ng'era inaakakwate musajja mutuusi njagala statement mugikwate bulungi nnyo omanyinza ebigambo byange mbikaluculatinga bulungi ate mbidelivaringa bulungi nnyo nkiddamu Eklezia ewangala nebuna mu nsi yonna erina ettabi mu Uganda agikulira ye Dr. Paul Semwogerere teyabaddeyo kitegeeza Eklezia representing wabula omu ku nkwezenge za Museveni's agent oyo kulu Bizindana olw'okuba nti Munyarwanda ate nga mutuuse ate nga abadde eso agent sako semwai abadde alina okubanga abeera mu kifaananyi okuddugaza Eklezia mumpulya bulungi nnyo kinjagadde enkole bamuyita Luziba bakazi no kazimba muvagalo muveeko kati papasi bagenzeyo kubega ati Kyagulanyi gyali lwansonga state ebadde enoonya president okuva yasimatuka nga temanyi wawaali kyovola nti eggwanga lyonna ku luguudo olufuluma n'oluyingira kuliko red blocks tebakebera nti tewanaabye tebakebera nti tewasenyezza tebakebera nti wakubye ekikalu oba otuuse leeti oba olaga luddawa bakebera buli mmotoka kebere boda n'omuntu ayitawo gwani ova waleeta kitambuliso red block zazzeewo ompulya bulungi nnyo zazzeewo ki nga banoonya Robert Kyagulanyi settlement alina emmotoka gyayinza okuyitamu n'atambula zonna red block kweziri n'amagye bagayye buli wamu banoonya Robert Kyagulanyi sentamu naye yababuze badiployinza amagye buli wamu banoonya Kyagulanyi akoze ki abuze kati badde balina okusindikayo bano bakitaffe mu nkwe okugenda okufindinga out Robert Kyagulanyi gyali. Remember, Secretary General yagenze n'atwala emmere bamukomeza ku gate omugambo waayeddayo lwaki bano bakitaffe mu nkwe abatali ba kibiina kya byabufuzi nga si Baganda ba Kyagulanyi nga ne mukutawaanako ne badde bawamba abantu batta abantu poliisi ekuba president ewamba abantu nga bonna bakitaffe mu nkwe bakoze ki basirise lwaki kati bafunye access olw'ensonga bafunye code okuva wa Nyandwe nti abantu bange bakitaffe mu nkwe bajja osomba bakkirize bayingire era bwe bazze bulungi bakitaffe mu nkwe ne bayingira bulungi nnyo
ne batuuka mu maka g'omukulembeze ne batandika okwogera bibogedde naye ng'ekibalese papasire bazze kubega nti Kyagulanyi akola kimwali naye nga Kyagulanyi tali makage yawaŋŋanguka ekyo kyamuwaŋŋangusa kwagala ggwanga lye kati bali bazze okonfaminga kyakumanya kubanga oyo Sseggwadda oyo mafia mukakofiira akampi ekyamuyimpa yankwe enkwe akoze nnyo n'ayimpa wa era wetunaaviira mu kusitwaga eno nga Sserwadda alinga akatiko guno omusumaali gw'akatiko lwankwe ne banna abalala abo ekyamuyimpa yankwe era wetunaaviira mu sitwaga eno nga Uganda ekyuse Sserwadda ng'alinga omusumaali gw'akatiko lwankwe akasajja kampi konna kankwe okitegeera kati bebo nno bakitaffe mu nkwe era zino zimu ku video zebabaddemu olwaki kansooke mbazannyira eno musooke mulabe baaba no wano bebo kati ate nga jjo ly'abalamu baali wa Nnyanda Yosoferi tetwagala safe kubanga Libya. That's what they keep telling me. baba We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me that please stop what you are doing because we know everything and you will not do it. nga baddiremu bakitaffe mu nkwe Tetwagala safe kubanga Libya. That's what they keep telling me. We don't want our country to be like Libya. So all the traitors, this is free advice from me that please stop what you are doing because we know everything and you will not do it. kati bakitaffe mu nkwe abaddeyo olwaliro mu maka ga pulezidenti nga bagenza okubega oba gyali kati bamaze okubega mukyala pulezidenti first lady Babi Itungo buno bwebaka bwawadde bannansi era bwawadde bannamawulire mubuwulire bulungi nnyo ndoza kambuzanye nsooke mbuteeke emabegeeri mubuwulire bulungi nnyo then nja buzanyirako wano mu maaso mubulabe bulungi nnyo sika nzijeko ettaala eno nsooke nkyuseemu na wano olw'ekitangala kiraba kibamala simanyi naye ndowooza comfortable kambuzanye nga ntunuzze eno comfortable kambuzanye nga ntunuzze eno munansonyiwa mala okwongeramu ekitangaala wano ebigambo mugenda okuwulira ebimu mu ka video kano kansooke nkola disclaimer ebigambo mugenda okuwulira mu ka video kano first lady abikozesezaamu olw'okuba nti mbeera gy'alimu n'obusungu so bw'owuliramu ebigambo ebikalubakaluma akatonotono si bingi nnyo kiringa kimu bibiri njagala mbeere ng'abantu bakulu mwefuge bwebiwulire bulungi nnyo manyi nsooka kukola disclaimer first lady akozesezaamu busungu which is nti kiri nnomo kubanga abasajja okumanyira amakaago ng'ate bategese okulonda ng'ebintu bya kisiru so ebigambo byogenda okuwulira babikalubyemu katono please bigumire yensi gye tulimu naawe oli nyiigo oli muntu ng'abantu bakumanyiira wuliriza ebigambo bya first lady nga bakitaffe mu nkwe bamaze okuvaawo awo Anyi kyayagaza ebintu bya mwami wange. Nolindako. Anyi kyayagaza ebintu bya mwami wange. Sigenda kubyogera kubanga singa mbadde njogera Lunyankole nandibyogedde. Abaganda babikkirira nnyo. CDF w'eggwanga CDF w'eggwanga lino mutabani wa Museveni Muhoozi yasuze agamba he wants my husband's testicles. Muhoozi has his own testicles. Why does he need my husband's testicles? He has threatened several times to kill him. That's one of the reasons why he is on the run. I do not know what the Interreligious Council can do to bring some sanity. Kubanga tugezezaako nga saidi yaffe okukuuma obuntubulamu naye we tutuuse ebintu ebimu tosobola kumala nga bibikkirira kuba waliwo wekituuka nekittukka nga tokyasobola kumala gatimira. We had an election. During the election we had people killed.
During the election, we had people imprisoned. Twebaza nnyo Interreligious Council yavaayo n'ebyogerako. Eyo statement twagiraba era tugisimba mwebali. Naye si buli kimu nti kyogerwako. Era nga bw'ogambye nti mubyogeranga bwe mubirabye. Ebimu bijja leeti ne mubyogerako leeti. Naye mbadde nsaba twongere okutunula ennyo ku sayidi y'abanyigirizibwa. Can we ask the press to get out? A little bit? You are done. You can ask them. Abo baatulumba 15. Nga 13 baleeta drone. Balina drone zaabwe zitambulira mu bbanga wano. Balina n'ennyonyi ya poliisi yitaayitamu. Naye nga 15 baatuggalira. Era bw'okkirira ku geeti yaffe ya compound wali. Tulina compound 2. Naye tulina geeti emu etwawulamu mu compound eri endala. Bajja ne bateekawo ebijegere. Sheriff bikyaliko. Ne bakutula ekkufulu y'akageeti ke tuyingirirako ewa neighbor. Ne bamenya waya zaffe ez'amasannyalaze ezikola security esekanyolya ne bamukutula. Kati 16 ekiro baatulumba. Baleeta amadaala era nina obutambi. Kuba sikyalina gwe nkola nange mbalaba nga bwe bandaba. Ne bajja ne balinya wali ne balinya wano ne balinya eno n'eno kuba bajja n'amadaala ga mirundi mingi. Bonna ne balinya at once ne batuggyako amasannyalaze ne batuggyako kamera. Bwali kiro Mwami Kyagulanyi n'amanya nti it's not a usual thing era kawuka kaali kakulumyeko okalaba okakolaki. So he had to escape. Naye twakiriziganya nze nsigale kuba nina abantu bange okubeerawo nabo. Ate baba balina kye baagala nga basobola okinnyonnyola basobola okukibawa. Baba ye gwe baagala sisobola mubawa naye nga in case there is anything to answer nga nsobola okiddamu. I had to stay so I could answer. In that fracas waliwo ennyonyi mu bbanga ng'ekuba ekitaala wansi ng'ebamulisiza bulungi bweyetoolera n'ebamulisa basobole okulinnya naye kye baali baagala tetwakitegeera. Baakomaawo kuba nze n'abantu bange wano twakuba enduulu. Mu bulamu bwange sikubangako nduulu gye nakubako olwo. Nagiwuliranga ku kyalo ewaffe ng'ababbi baalumbye. Twakuba enduulu baneiba baffe bali ku distance naye baava mu mayumba abasobola nabo ne batwongerezaako. Abaatulumba ne badduka. Gyekiro bazzeemu ekintu kyekimu. Simanyi ki kye baagala kubanga bankuumidde muno nze n'abantu bange ennaku 6. Munsonyiwe tetubawadde kaakunywa na kaakulya kuba naffe tetulina. Naye ekirungi tulina abakkiriza abasiiba. Olaba emmere bagirekawo nga weeri ate olwo kati nga tebagibawadde. So bwetyo bwe tubadde. Eyo information gyagadde ngibawe mumanye omulaba byatasaba bannyonnyola. Nalaba spokesperson wa poliisi ng'agamba Kyagulanyi gy'ali ewaka ali mu sitting room ye aliwe. I can't confirm nti gy'ali. Naye nga yagenda katenga naye gy'ali ayimirira n'abagamba nti siriiyo muve mu maka gange abantu batambule. I have tried twice to leave this house. Naye bananyama okufuluma era nga mfunye obuzibu okuyingira. Maama wange yava mu kyalo omukadde oyo ajja okundaba ne bamuggaliraawo. Nina emikwano bagezezaako okujja tebasobodde. Ne bannamawulire babagobye emirundi egiwera ndowooza nabo bakimanyi. Essimu yange ebeerako bwe baagadde. Balina drones ze batambuza ekiro ezeetoololako zirina sound eremesa otulo. Bamakinga sure emisana tetwebaka n'ekiro tetwebaka. Kuba balina bu drone na sound enyiiza nti okwebakako olina kwambala airpods mu matu osobola okwebaka. Naye ate tosobola kwebaka kubanga oba amatu gaba bweru ng'olinze ddi lwe bagenda okumenya bayingire. Abakulembeze abavunaanyizibwa ebyenzikiriza kati muwulidde ebigambo bya First Lady Baby Kyagulanyi Itungo ng'abyogera. Ng'oyagala okutegeera obulumi bwalimu waliwo kye tuyita sound tone oba language tone.
bw'aba ayogera owulira ekintu ekimuli ku mutima nga kizimbu kikalu nnyo bw'aba akyogera wadde abadde abalaga ka smile face akakasiko naye bw'oba owulira eddoboozi zitoowerevu olw'obulumi obuli mu nda ye ng'omukyala olw'ebikolwa ebikolebwa ku famire ye ne ku bbaawe. Bw'omala okuwulira ebigambo ebyo olw'okuba nti omuntu yeesimbye ku Museveni n'aba nga ate akozesa abantu bannaddiini okukola ebikolobero by'okubega ensi n'okufuula enkwe. Buno obubaka njala busindikira mukulu wange bwe tweddira ogumu Archbishop Kazimba Mugalu ngenda kukusaba olw'ennaku z'omwezi ziri 20 zakonka ku mwezi ogw'olubereberye omwaka 2026. Kuno kwe kulabula kwange. Kazimba Mugalu omumanyi n'egyensibuka omanyiyo tweddira omuziro gwe gumu n'egyensibuka omanyiyo essuga ezigomba wabula nkulabula kenziramu okuwulirako ekintu kyonna nga kyabulabe eri munnayuganda okusingira ddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nga weetabye mu miitingi yonna ne Museveni nga yakulemesa nkyukakyuka nakulya mu Uganda olukwe oba kulya mu Kyagulanyi oba kwagala kutta omuntu yina. Kazimba Mugalu ngenda kwabya nga bwe naabya Reverend Father Deodat Aliganyira. Ngenda kukwabya nga bwe nayabya Reverend oba yali Deodat Aliganyira. Omanyi mukwano gwe bayita Engineer Sesanga gumwabera naye mbikko. Omanyi mukwano gwe bayita Sesanga Engineer Sesanga gumwabera naye mbikko. Omanyi bw'oba mumanyi ng'omanyi n'omuwala gwe bayita Peace Nasanga ng'omumanyi Kazimba Mugalu kenziramu okuwulira mu miitingi yonna erimu okulya olukwe n'okwagala okutta Kyagulanyi oba okulemesa munnayuganda yenna ku Bwambega okuva n'olwekomye Bwambega osigazizza omwaka gumu okuva mu buweereza obwo. Kazimba Mugalu nkwegayiridde saagala kika kinkyawe saagala famire ya Lumbuye nkyawe nkuwooninza omulundi ogusembayo nkuwaddeko amannya 2. Eno video bagikusalire oba jjajja wange ali essuga ezzegomba akubuulire oba omuntu yenna akutuuseko akatambi kano oyinza okuba ng'olaba nze ne famire yange yanvaako kubanga era wabatuukako ne bagamba omwana oyo ng'ayogera ng'abava ewammwe bamugamba we muzzukulu wa Lumbuye. Kyebakugamba okimanyi bulungi kati nziramu okutegeeza ku lw'eggwanga lyange neesaddaaka kati nkulabula omulundi ogusembayo olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'olubereberye 2026 nkumenyedde amannya 2 ogamanyi bulungi nnyo wenziramu okuwulira mu miitingi yonna ey'okulya mu nsi olukuba okwagala okusaanyawo Kyagulanyi. Kazimba Mugalu ngenda kwabya jjajja wange Katoogo Jojuwule Muwanga Nankyama wali omumanyi physically yazimba chachi y'e Busere bova mu Kivoogero nodda ku Bukoma bakuba amayinja n'olekere Busere yagizimba. Bw'omanya ng'okyaweereza emitiyana nkulabula omulundi ogusemba nga bwe nalawula Deodat Aliganyira nkulabula va mu bintu by'okulya enkwe n'okulemesa ensi okukyuka kubanga oyagala ssente. Kano ka video bakukusaliremu nze sinywa guteeka kuba saagala guteese wabula si kuba muntu sasi nga simaze kuwooninga nkubuulidde Kazimba Mugalu tweddira omuziro gwe gumu ensibuko yange ogimanyi jjajjange Katoogo Nankyama Muwanga omumanyi yazimba n'ekkereziya ekkanisa y'e Busere. Nkulabula omulundi ogusembayo nkuwadde amannya Engineer Sesanga omumanyi n'omuwala Peace omumanyi Nasanga kati ddamu okole any slight mistake ensi ngenda gitegeeza. Lekera okulya mu nsi olukwe lekera okulya mu nsi olukwe n'okwefula munnaddiiri ng'oli ddiira ng'oli musajja muzibu nnyo.
era kankukume wano kubanga singa nagezako kusika emmando yange nejja wano nyinza okukwata kati information erengita kye sandi yagadde kyonkulabudde bulabuzi kuba ne comment section endaba ziyimiridde ompulidde bulungi nnyo okonkulabudde saagala gikoowoola era nkulese wabula nkulabudde tuvudde waawo era nkulese ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'olubereberye buli Monsonyi omwe dakiika emu male okukakkanamu kubanga singa sikakkanamu nyinza omuyisa obubi Alright, katudde wali. Nyongera bategeeza nti buli nsonga yonna egenda maaso mu Uganda ku ground tulina information na buli kimu twakikollectinze. Nyongera bajjukiza bukyanga lubanga lwa Mindi tulina engombe egamba nti omubbi taswala naye Museveni yaswadde ne banne bonna baswadde. Lwaki baswadde? Okusinzira ku intelligence yonna gye bamuwadde naffe gye twakungaanyiza tebalina we basobola kujjaliza tisize basomedde mu 70 zirijo. Amazima gali nti bamukubye akalulu hands down era n'okuweza 25% yatasobola giweza ne mu West bamukubidde yakalulu talina we yawangudde n'akozesa state machineries okubanga atwala obuwanguzi bwa Uganda. Eggwanga Uganda liri mu kiyongobere bannansi n'obwengula bwa Uganda bwonna bwobutunulira waliwo ekintu ekitagatta. Kitagatta kikya omusajja ayingiza abasajja aba M23 abatugumbuzi n'ayingiza aba Sudan n'aba Tanzania n'abanyarwanda bali mu kutugumbula banna Uganda. Bw'ogenda mu mochari ez'enjawulo mu ggwanga emirambo gyegiri ne tebakkiriza munna Uganda enagendayo. Bali mu kukwata n'alumanya ne saalumanya across the country babateeka mu makomera nga tebagenze mu makooti. Naye nga babuuze kibakwasa abantu at this particular moment tebasobola kikunnyonnyola kubanga they are in fear. Abaganda tugamba nti akatali kabba magumba oli osula mu mulyango. Bw'obanga ogamba nti wawangudde nga n'abadde bakubira akadingidi ku radio ku TV bati okujja okucelebratinga nga naawe okimanyi bulungi nnyo nti ba MP bonna bewafunye bonna babbye bubbi nga wakozeseza Salimu Selector Commission Anita Amongi then Uganda you're celebrating. Bwemba mwalabye video nga bamukyaliddeko ewaabwe eyeeri lwaki twajaga nti waawe nga n'abagise mu celebrating ko bonna bennyamivu n'ennyini nga face n'ennyamivu. Ekituufu kiri ntalina we yawangudde wonna. Kyovula nti agezaako nnyo okuteeka fear mu bantu n'okubatta. Omusajja ali mu kutta bantu jjukira aga nti I will deal with Baganda, I will crush them. Indeed is crushing Baganda, but unfortunately Sebusirwa njoka zitta nnyinizo nti ate bw'anaamala okufa agenda kubeerawa. Gy'okoma okuwamba n'okutta banna Uganda gy'okoma okwessa mu bulabe gwe ne famire yo.
temugenda kwefuutika ku bannayuganda ng'emwagala. Salimu Towa ali akola effujjo mu Buganda mu bitundu by'e Nakaseke. Batabani b'ab'enjawulo be maakweka bali mu kukola ffujjo mu constituency. Wetwogera n'olwalira baddeyo ku district ye Lwengo, if I'm not mistaken, waddeyo group ya NRM nga yagala kunalifyinga oba kujja buwanguzi bwa Nkeretanyi eyawangudde Sempijja Vincent nga yagala baagala bajingejinga awo muba mujjeyo. Simanje bigweredde nenga badde bagenze ku district ye Lwengo nga batandise okuyita bata district and officer batandika okujinga bamujjeyo. N'abala bangi nnyo bajjeeko obululu. Mwagala kutta Namugga kubanga Sam Kutesa yagamba believe or not tugenda ku delivering a victory M7 by all means. Mwassa abaana, mwawambya abaana, buli wamu wonna mwakozeseza ffujjo. Ne tubagambe ffujjo terikolebwa na ffujjo. Fobudde bonna tujja kubaddiza kye mwagala mu full swing. Si ffe tuli mu panic, mwe muli mu panic. Era buli munnayuganda gy'oli yesawuye kwesimuliza ettoome ku muntu yenna ayitibwa gw'omanyi takolaga nankyukakyuka. Ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Mukulu Museveni ne bannammwe mwenna gye muli kuno kulabula kwammwe. Temukula nti mukula mudda mabega, mukula mudda maaso. Uganda tekulanga edda mabega, Uganda ekula edda maaso. Mumpuliriza bulungi. Mulina abaana be muzadde, mulina abazzukulu. Buli kimu tukimanyi wekiri. Effujjo mulikola ku mutima kubanga Kampala Buganda gwe mutima gwe mulikola. G'osuubidde effujjo lyemukola ligenda sigala mitima gy'abantu nga lyogera ki. Wetwogerera mwakutta abantu bayitirivu nnyo bali makomera mu baparadinze ba polling agents ba presiding officer bennyini abaaganye okusoma ebintu mwagala. Kiki ennyo kyemufa? Abantu bagenze mu makomero okujja abantu maganye. Uno kansa baddeyo kanso muyizi n'abala bagenze okweyimirira abaana baganye. Wulira. Batubulidde nti ekiro kya jjolokkaloka baleese abawagizi ba National Unity Platform abasukka mu bina. Babasanze ne baba beebaka mu mpalo. Omu asooka ate nga yeebase busimba. Tebalina we beebaka. Kati ate bwe bayongeddeko abantu abangi be bayiyeeyo jjo. Buli lunaku bayiwayo abantu abalala. Bebase mirengo nti buli bantu basatu bana omu yeebaka wansi omulala namweberekako n'omulala nti embeera gwe mujjuzo oguli mu kkomera kaakati kubanga abantu bayiwayo buyiyi. Twekubiriza kooti ffe nga bannamateeka zino ze mbeera ezaleeta mu mateeka okuba nti omuntu yeeyimirirwa asobole okuwoza nga ava bweru. Kiyamba gavumenti okendeeza omujjuzo okuba terina amakomera gamala. Ate ne kiyamba n'eddembe ly'omuntu okuba n'eddembe lye ery'okweyimirirwa. So kooti tugigambye mu mateeka kitulaki etteeka ly'okweyimirirwa lyateekebwawo. Ekyokubiri olwakubalira okuba nti terabika era etteeka ery'okusaba omuntu okweyimirira lyateekebwawo nti bw'oba tonnamanya ddi bwe munaatandika kuwoza obanga tonnamanya bbanga lye munaawolezaamu. Tukirabye ennaku zino nga rimandi yeeyambisiddwa okubeera ku kibonerezo. Tulina abantu be tulabye ng'omusango gwabwe bw'aba wakusibibwa mu mateeka ayinza okusibibwa emyezi nga 6, ayinza okusibibwa omwaka gumu, naye nga ate ali ku rimandi okusukka n'ebbanga bandibadde bamusalira. So okwewala omuntu okubeera nga ate ali mu kusaavinga sentence oba ekibonerezo, ekooti yandibadde musango okufaanana nga guno. Omusango gwe bataddeko wakweyisa ng'ekitagasa. Simanyi oba omukulembeze ow'oku ntikko owa National Unity Platform ng'ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu ggwanga ebigenda mu maaso, ng'ateekateekera omukulembeze we Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kuvunaanyizibwa mutumiddwa ekibiina. Bwe gibanga emirimu egyo tegigasa nti bakufuula ng'eyisa ng'ekitagasa ng'okola emirimu egyo. Teena okulonda kwaki? Kuteeka okulonda kwaki? Ebibiina by'obufuzi byaki? Obukulembeze bwaki? Era lwaki tugenda mu kulonda? Ng'osobola okukwata national mobilizer w'ekibiina
ow'okuntikko olw'okuba ali mu mirimu gy'okuteekateeka ebyokulonda mu kiseera ky'ebyokulonda ndowooza kibalaga nti gyegino emisango emijweteke egyeyambisiddwa okuggyawo omukulembeze oyo mu bantu ne mu nteekateeka y'okulaba nti akalulu tekabbibwa ne mu nteekateeka y'okutegeka okulaba nti akalulu tukatambuza bulungi. Ekyo kyekigendererwa ekirabibwa n'ayonka ekyakwasizza omukulembeze waffe Abiy Wemboka n'abakulembeze abalala bamukirabye abamu n'abakandidate. Alright. Kati buno bakanjala bugende eri bannayuganda mwenna. Kwata essimu yo ey'omu ngalo ogende mu Gola Moses Yegogo oteekemu ekigambo kye bayita government. The true definition of government. Bajja kuwa government okitegere bulungi. Ekigambo government kyanjawulo nnyo ku monarchy. So we are dealing with the monarchy, si government. Kubanga government bantu kulwa abantu eri abantu. Government bantu kulwa abantu eri abantu bwe bati bakivunda mu Luganda. Lwaki? Nti government erondebwa bantu okulembera abantu nga basinziira ku maanyi g'abantu. Kwe kuteekawo okulonda buli muntu alonda omukulembeze gw'ayagala akosesereza omusolo okulaakulanya eggwanga eryo n'okulembera bannansi mu bweyagalire so si mufuge. Ebyo tuyita gavumenti. Wewa involvingirawo politics nti buli alina ebirowoozo ebyenjawulo ajja neyesimbawo asinga ebirowoozo yawangula. Naye mubadde temulina kye mutamanyi kye tubasomesezza ebbanga eddene. Tuli under occupation nga tufightinga monarchy. Which monarchy? Museveni tayagala kuvaako, ayagala kwasa mutabani we. Ne Sali Musale afuga gavumenti eno parallel naye alina gavumenti namba. That means eyo monarchy. Parliament Museveni ayinamu abaana basukka 20. Sali Musale ayina abaana basukka 30 mu parliament. Mu ministry Sali n'ebitongole bya gavumenti byonna Sali Musale ayina abaana basukka 40. Museveni almost 65%. Abaana be bonna be mutamanyi bali mu government structures. Both local ne ku international level badukanya multi-billion companies nga tembamanyi. Kati bano be bali mu system mu monarchy. Okitegera kati eno monarchy gye mbalite mumanyi tetulwanyisa government kuba government listens. Government ewuliriza ebizibu by'abantu. But the monarchy doesn't listen because the monarchy is served by the what? By the subject bantu ba wansi. Kati Museveni fatula nga basabujekisi be oba bakopi eri mu nsi yaffe Uganda. Gyensonga lwaki asobola okukwata natta n'asiba nga tanago yeebuuzizaako. Alina n'obuyinza obujja amateeka n'akozesa ebikolwa eby'ekulwe. Museveni mu 1980 wetaba mu kulonda ne bakuwangula n'ogamba gavumenti zonna zibaddeko mbi nnyo era zitugumbudde abantu ziwambye abantu teziwa kitiibwa ssemateeka genda mu nsiko ozeewo obuyinza bw'abantu. N'ogamba ne bamagulu meeru nti ekizibu ky'abakulembeze bonna mu Africa kwe kulwa mu buyinza. Naye okimanyi nti okoze ebikolobero bingi nnyo n'omuzungu by'ataakola mu Uganda. Omukyalo n'okaakunnyonnyola nga sinnagenda mu maaso. Eyo message njagala ngidelivery nga sinnagyongerako. Omukyalo n'okaakunnyonnyole. Well, Yoweri Museveni, it was the 7th time he stood for election. You know, he's 81 years old now. I first met him in 1986 when he was a rebel leader, where he told me that the problem with Africa was leaders who stayed in power for too long. Well, you can take that as you will. Bobi Wine, who is the main opposition leader, who claims there was rigging and that he did much better than the official results show, he fled after his house was attacked by paramilitaries, security forces, not quite clear who, last night. I spoke to him in hiding this morning. I asked him what his plan was. He said, my plan is to stay alive, and that means keeping out of the way of Muhoozi. Muhoozi is President Museveni's son. He's the head of the army. He has threatened to kill Bobi Wine in the past. This is not a story which has been getting a lot of attention, even though I think it is very critical because of Venezuela, because of Iran, because of Greenland, but let's not take our eyes off it. Okitegedde. N'ogenda mu nsiko n'okusuubiza bannansi demokrasiya.
wagenda maaso n'okola ekintu abantu kye batasobola kubeerawo kuwa matu na maaso muddo wagezaako nnyo okusafia n'okukola ekintu kye bayita tribal cleansing mostly mu Baganda. Nobody knew your mission at the big. Tewali yamanya kyali kigendererwa kyo mutandikwa. Bannayuganda bannange, Baganda bannange, bazzukulu bannambi, ekigendererwa kya Museveni mutandikwa yali azze kusanya ogwanga Baganda. Kino yakikola kuba mu 1966 najja nga akikola bw'afuuka leader n'akikola ng'akola kye bata ethnic cleansing eyali well planned. Nakati akyakikola naye abantu baganye okutegeera kubanga ekigendererwa kye Abaganda. Bw'owulira abantu bali nga banyweddemu akubuulira emboozi n'oweesikamu bw'otunoga kikino kye tuliko tebaagala kintu kye bayita kyonna muzzukulu wa Nambi. Teweewuunya nga buli gw'oyita Omuganda yenna ng'alina Museveni si Muganda Baganda mannya. Nziramu okwogera ekigambo kino. Buli muntu yenna adiringa n'ennyanda y'Osofferiti Bahabura Tabasirwa mutabani wa Kale ekyensi yatete muziziri nsanga bisibe na nnyini Kaabuyonjo etambula. Muganda mannya. Abaganda bonna baakyawa Museveni era bamwongedde omukyawa. Gw'osanga ne Museveni nga yeeyita Muganda mannya. Kubanga omusajja akoze Abaganda ebikolobero. Ekigendererwa kye tekyali kyakufuga. Ekigendererwa kye kyali kyakuteekawo Bwakabaka bwe era bubeeremu. Kubanga ensi baali bamaze nti bagikutte. Wenkugambira sabira nnyo Kyagulanyi Ssentamu. Katonda essala z'omwolekezza zijja mukuuma. Buli asaba lwaki. Jjajja wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali musajja mumegganyi era ne yaliko omuyeekera. Kitaawe wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yali musajja mumegganyi era ne yaliko omuyeekera. Omusaayi gulondodde n'omwana Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati officially mumegganyi era naye ali mu dduka. Kyovula nti bamugambye bw'atajja mu ssaawa na 8 bagenda mulangirira ng'omutujju. Mu ssemateeka afuga ensi yonna eyakolebwa e Geneva akugamba omuntu yenna bw'ajja ne yeesimbawo ku bukulembeze nga tagenze kukwata muntu n'omunebolinga ekigambo kyonna nti terrorist oba muyeekera. It's a crime against humanity. Mutabani wa Museveni gwe yayenda, I repeat this statement, mutabani wa Museveni gwe yayenda Dere Drinking General Muhoozi Kanyarugaba yagambye amuwadde saana 8 bw'aba tavudde yagenda mufuula terrorist. Terrorist mutujju. Mukulu bw'aba kuwaana okudduka ate toyitawo opangisa. Uganda tetandikidde ku kitaawo. Uganda yatandikira dda magulu beero nga bazze ogiwamba nakatuweeri. Bonna bakulembeza abaaliwo buli omu yazaala abaana. Gw'osobola otuwayo ekyana kimu ekyali kifutubadde ku ggwanga mu kigenda kwesimba okutulugunya abantu okuva ku Ssekabaka Muteesa. Ojje ku Obote asooka, ojje ku Amini, ojje ku Obote owokubiri, ojje Lutwa, olete Bamuwanga, olete Babinayiisa, olete baani andi gwawulira yenna yenna ng'aleese omwana we nti agenda kukolebera okulwana Uganda. Kubanga Bannayuganda tebaamanya nti Kazimba Mulumuli yali amaze okutuyingira okutulugunya n'okutta abantu. Omuntu wa bulijjo abeeramu n'akafa ensonyi w'okola ebikolwa bakutegeera oddako emabega naga olaba n'omusezi ali abantu ab'obwereere bwemutegeera ku kyalo afunamu akafa nsonyi nti bantegedde kangende ku kyalo ekirala ndireku ku kyalo ekirala kino ekyalo bantegedde. Naye gwe n'olagira abantu go and shoot and kill those idiots. N'okwata emmundu n'okuba amasasi mu nnyumba z'abantu n'okuba bano bayita ba idiots. Gw'olowooza muzaala biki? Mulowooza mulina monopole ku violence, mulina monopole ku muntu, temulina buli kimu. Just mulirako enough. And I repeat this statement. Museveni and your family were just lucky enough that you haven't had any chance of someone who can confront you to retaliate from the opposite side. Let me repeat this statement in English. The gentleman called Museveni, the dictator in Uganda, is very lucky that
Since he took power in 1986, he's lucky enough that he had been creating rebel groups to zero off anyone who can challenge him via guns. Right now, he's using the same tactics to zero off Robert Kyagulanyi Ssentamu, to brand him as a rebel, because that's the tactics which has been using. But that guy is lucky enough that he hadn't get anyone with a different ideology of picking up guns and attack him like he did. Even those people right now who are shooting people in Kampala and other areas, they haven't yet had anyone from the opposite side shooting towards them. If any chance anywhere, they get a chance, someone from other direction shooting direct to them, they will vanish like anything, because they haven't engaged in any open battle with any strong opposition, because they have been creating their own rebel groups, including Alice Lakwena, the so-called CONI, the so-called Allied Democratic Forces. Nobody has challenged Museveni in an open battle. He's lucky enough. But the day will come very soon. Someone from different angle or from different direction will come out holding guns, shooting direct to your forces in front of you. You'll get to know the pain with the Ugandans we are suffering right now. Omwami onabadda ino mukisa gw'amaanyi okuva mu 1996 tafunangako muntu yenna ali serious amuconfronting nga bakozesa mundu. No, bali so reluctant to the extent nti n'amajja agali mu Kampala mukono wakisa agatta abantu ba M23, nti amajje ga SFC tegalwanangako na lutalo lwankoko nga ziri wano bazaawula. Bali reluctant nnyo, they know nothing. Kyovola balina hips balinga embizi za nadizi, bawanvirivu balinga ng'emiti gya sabbuuni, ne oba wa ssente tebasobola kutegeera, ne oba wa microphone atanduka okwogera tebasobola kulizoninga, kubanga that's their nature. Kati bali bwe banaafuna omuntu ali battle harden ng'asobola okuba emundu ng'emudda mu face oba nga babazzamu masasi nkote tebasobola kumala mbuyiza the witch n'emu. Factors zino wamanga. One, ensi si yaabwe balina Rwanda. Kati gwe yasamiridde webase ofuluuta onywa omwenge otandika okuvuluuja ng'ogamba Museveni oye nga tolina nsi ndala. Bagenda kukunyumiza mu kasaako, ojja tuuka n'okutunda underwear ng'onoonya ekyokulya nga tokiraba, kubanga bo balina ewaabwe, balina backup. Gwolina backup ki? Bagenda kutwalako ettaka ly'abajjajja bakuziike mulimbo ng'embuzi ebuliddwako nnyiniyo, ate yererako ennafu nti bagirya kubanga bagiya ennyama. One, Museveni alina ewaabwe backup Rwanda gwe tolina. Secondly, abasajja abo tebalwanangako lutalo. Bwe banaasanga omuntu omukambwe nga mulwanyi tebasobola kumala wiiki mbuyinza. Ekisooka ge balina ewa bajja kudduka nga badde ewaabwe. Two, balina ssente empya n'enkadde tebasobola kufa baleke ssente ezo. Eyo second factor. Balina properties Rwanda tebasobola kufa kuleka properties zaabwe. Thirdly, bawedde ku mpagala bonna, their group is overaged. Bawedde ku mpagala tebasobola kudduka. Museveni adduka alagawa, Janet adduka alagawa, Muhoozi adduka alagawa, Salimu Sale eyaggwako n'ennyama ku bukongovule ne ku mavivi adduka alagawa, Kayindo Tafiira adduka alagawa. Bona abaana babo tebalina kibadduka, tebalina kibasobola. Just tubulamu ekintu determination kufuna mundu, they know nothing. Tebalina kibasobola, kyovula tebakozesa abayaayi. Tosobola kungamba nti gwe oli mu gavumenti ne weetaaga ghetto structure. Mwena temubuuka. Oli mu gavumenti bw'olina emundu naye ate weetaaga ghetto structure okuteeka mu buyinza. Noga nti olina obuyinza ne weetaaga ate okuliyetinga parallel forces okuva Tanzania zijje zikutaase, zive Kenya zikutaase, zive Rwanda zikutaase, olete M23, olete Abasudaani. Mwe muli amukyebase bano abasajja bangu nnyo. Buulya bulizisasi nga liva mu opposite direction ne bamudda papa. Tebasobola kulwana, tebasobola kuleka ssente zaabwe, badduka buddusi misinde. Olaba tuli mu election zibafulumiza embaata zaabwe zani tizafulumye. N'abamu tebali mu ggwanga, bali Rwanda baga kyekiddawo. Ye kennyini ali wakitula ennyonyi esiibe etokota.
talaba kujja mu Kampala atyamu akyabalambeera muyimiridde bw'ati kyekiddako okitegera bwe munagaana okutegeera ebintu bino ne mutandika okwesiruwaza mujja tegeera abatasi bannayuganda bonna regular UPDF bagijjeko emmundu eri mu barracks babasazeeko regular police bagijjeko emmundu bafunako wa police omwe nga kati gogenda commanding awo ng'otambula na bano gwe tulina body language yabo n'abasajja si bannayuganda teboogera na nibba kuba bukubi kubanga mutemukimanyi kati njala baga tetugenda kaaba twafuuse bayeekera omuyeekera toba na design ya lutalo wonna wolusanga lugenda nalwo mbabuulidde mu nkyukakyuka ezakyusakyusa ensi zonna mu nsi yonna buli munnansi yafuuka muyeekera ngeri ekyokukola kimutemetaaga kimusomesa komuledirungu yesigenda kukusomesa wano kintu kyakkola okimanyi bw'oba ogenda okubba tomala kunkubira ssimu bw'oba ogenda okwenda tomala kunkubira ssimu bw'oba ogenda okufera omuntu tomala kunkubira ssimu owulira bw'oba ogenda okunoonya tomala kunkubira ssimu era nakugambye nti bw'oba olina ideology oba idea yonna giteeke buteesi mu nkola ng'okusinziira ku kiri ku ggwanga lyo okitegeera bulungi nnyo kitegeeza nti osobola okukola ekintu kino individual teweetaaga group tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya kola ekintu kyo genuinely okikole bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo so njagala bakubiriza omulanga it's over to you omukulembeze gw'oyagala okuteekako already gyali netali safe kikole ku lw'eggwanga lyo gojja okukwata omutuuze wali bano kyebaagala bamugjewo wabe nga tewakyali muntu yenna asobola kugenda kubeeŋŋangamu njagala kuwa eddakiika ezi mu kalulu kano ke baatubbyeko kewawangudde ombuulira muntu ki asobola okuvuganya Museveni kati essaawa zino nga waali nkuwadde eddakiika ezi nkuwadde eddakiika 2 mumbuuliraawo nga opposition mukotereddaawo togeza n'ogenda mu baali mu 50 Yatus Master Program togeza n'oteekamu erinnya n'eri don't dare togeza n'oteeka erinnya lyonna busimanyi simanyikiriza Besigye simanya nini bonna kabere mugisha muntu kumbe madhi ya kuku wote ni wasenge osiseme jina yote yao waizi walikuwa kweli ya mission ya 50 Yatus Master Program osiseme jina yao sijui mugisha muntu sijui Talikano Chiza Besigye sijui nani wote ni wasenge wote ni wawongo hizi ni game zao wanachezanga mina maomba mkuu uangalifu sana Uganda inchi yetu hatuna inchi ingine awa jamaa wako na inchi ingine ni Rwanda pia na Burundi hatuna inchi ingine kama munalala inki yatapelekwa au ni waizi wana solution kwa ina problem solution yao ni kuwa wantu na kuuliza ongea jina moja ya muntu moja hapa ana challenge Museveni hapa usiongee jina ya muntu wote akakuwa kwa ile 50 Yatus Master Program muko nayo nani hiyo program kwa karatasi zenyu na hiyo program iko kwa Google go and search 50 Master Program zote jina ziko huko zikina Samu Kutesa zikina nani zikina bebe na huyo winyi vya nyuma pia nayo yakuwa kwa hiyo 50 Yatus Master Program mutaongea hizo jina hapa mko angalifu hii nchi yetu hatuna nchi nyingine tetunda sindara mnonjogera Luswahili tuli mu East Africa awulira nga mbuze sogera Lufaransa njogera Luswahili Luganda n'Oluzungu ndimi 3 zemanyi njagala okujjukiza na kino kitegere bulungi nnyo bana abantu tebeeri amulukwe ne bafuna enjawukana entono nnyo basigazaawo kali nti bajjira ku luwayi batula ne baddamu kankanula amaaso nga engege
eri ku mudaala gye bamaze okukalirira nkujjukiza bano ne bafunamu ak'okwetawaanyaamu akatono baddamu ne beeyita ne bajjukiza tulina omulimu ogw'okukola kyembadde temunategeera balina omulimu ogw'okukola kyovula bonna baakomyewo genda otunuulire bonna abaavuganya Museveni bakina Sam Kuteesa they came back on board Amama Mbabazi they came back on board Henry Tumukunde they came back on board Mugisha Muntu azanya jango nkwekule Besigye alieri akola bibye just bali mu ku game Wini byanyima takulimba ngaka obuzibu abanyalwana n'okubuziga bw'embarasi kubanga abayagala akuzanyisa deception ekyo tuta deception akuzanyisa deception tebakulya sente omunyalwanda tava bayina common cause mwe muina different causes buli mwatwala n'engala byatinze kati ndowooza kufuna passport genda kuba ki nze kati politics tankwatako kati nze kati nogenda okuba ebbala kati ate nze kati n'olutalo lulina okutinkulawo ne sebakanga sitankudde lutalo ate nze kati kasitandya nenywa n'akamotoka kange n'akayumba kange tebinkwatako nze ngenda kukiryalinga konte akiryalinga konteyina yo yaani omusolo gwani kare kyezikayihura yakomawo abero kandi olwakyo ya mwali kaka bagenda mwali bali mu system gwe kitunulire bonna tebeeryamulukwe Gashumba yavumanga ano Museveni bannange nze okuwagira Museveni ngwakiri mpagiramu amalalo abasajja batobye n'agazi enyindo ge mulinga ekigaaga abasajja batobye Museveni mubi nnyo n'Amini yali mulungi nnyo yamaliriza aliruddawa nga ayogera biki nyongera okujjukiza bano tebeerabira missoni yaabwe bali mu monake gye bazimba era buli muwala munyarwanda ku nsi kuno nga mutuusa alina mission y'okukola si bufumbo no obufumbo bugenda mu bugenzi just nga nkwaso kukwatirako nina ne information gye ngenda obbawa waliwo ekitabo ngenda kifunako next week or this week nga ekitabo kino Museveni yakiwandiika ne banne nga mission zaabwe mweziri okukozesa abaana baabwe ab'obuwala nga to overtake the entire population of Uganda. Bulijjo njagala kubuuzira weetegereza lwaki abaana be bali very cheap. Bali cheap the extent ne batofudde okumanya gye bamuzaala as long as nti ali ku mission. Okitegera basacrificing abaana baabwe kulwa mission gye mbadde temumanyi. Ate mu bivubuka bya kuno ebiganda ebisoga ebinyolo ebitono bwagaya ekine kyana kyalenga tomanyi kyalengera ku kiri kugwe bagenda kutuga musajja wattu ye mission yesooka balina okuzaala. They have to produce children from different tribes in different regions bakikoze. Nagamba mwana yajiyo mwanga kivumbi gwe bayita mu kibi Elias mwana wa Salimu Salebo ya wantumbwezi. Abana bali mu Northern Uganda bamanyi ngamanya balina ga Northern Uganda nga basalimu Salebo Museveni baba bakayindo tafiri bandi bonna gwomulimba gukoze mwe anza zadda akanda kamwe economy ndi bubi yes economy kuli bubi ensoga ndagirekerani but they don't care. Obwana mwetanga najjalwambi samanya Najjalwambi samanya gakulutimpa gakulukande simanyi bizibu simanyani agamanya ge mwatuuma batata babana abo gye bali ne mission yabo eri yakuzala kuteeka olaba kantu buze music industry buze mu business ogenda okulya nti ate kantu kakaba niwe buuza obuntu bwatosalako ddi okutuuka kweno level kumbe temwamanya abantu bano bakola ekintu ekyo nga temukimanyi. Buli sector, buli music industry, buli mu art, buli mu business, buli mu transport, buli mu entertainment, buli wamu nenga kogera Luganda ngagwe womanyira anti kake group yemu
Windows reasoning capacity kyekisooka. Thirdly, connections. Fourth, tewagenda ku kyeyo the ever evanescent. Kigambo kimu gwe tojja kusala wano, tojja kusala ku boda ya Uganda, gwe tojja kuyingira. Ffe tulina abanene. Tebava mu bbaala, mwe bakolera mwe temukimanyi. Osanga abana bavuga empenko tomanyi omwana waani bavuga emmotoka mukapa n'obuze yife abaana baffe tebakola abaana baffe tebalina tebala abaana babe nga balina emirimu abaana nga bafunanya tomanya ani gw'odiringa naye olaba abantu kubeera mu makanisa abatula ku front abatula ku gundi ku mwaliro gw'ekkanisa bambala bulungi bawaayo ebirabo tomanyi gye bava weegendereze nnyo buli muntu ali well stationed oba alina erinnya Tooro baganda beegendereze those are the people mwe temubamanyi bali baakola ekintu nga temwakitegeera ne bajjajjaffe tebakibuuka ffe tutandise kibuuka bali ku social media okwo balaga obwerere bwabwe balaga figa zaabwe bakulaga nti bakitalo omunyiizaamu lumu ayogera bingi nnyo beba abantu abali okwo oli ajja mu inbox y'okusindikira beewe bennyini kubanga be bali mu community but they don't care as long as nti gwe mission omusindisi genda kwoyo genda kwoli eno not bw'oba comrade yena ng'oli ku social media oli muwala oba oli mulenzi omuntu yenna ajja mu inbox yo n'akukwana oba n'akusindikira nudes oba n'akutugamba to meeting don't dare those are the groups oli mwana muwala omusajja n'ajja ku WhatsApp group n'akusindikira message from nowhere wa messenger oli mwana mulenzi omwana akwegomba n'atandika okusindikira nudes buli kimu tusinkane those are the groups ene badde security tool nga mulimu n'abantu baffe beeyita b'enkyukakyuka balina bugurupu bw'abaana abanyarwanda basindikira okujja abaana ku mulamwa era abaana basinga bakwatira bali mu makomera bakwatira either ku balenzi oba abawala bakwatira ku baki ku balenzi abawala bakwatira ku balenzi abalenzi bakwatira ku bawala oba mukitegedde bulungi nnyo abalenzi bakwatira ku bawala abawala bakwatira ku balenzi era abaana bangi bafudde cardiac arrest blood clot kikutuka afiridde mu buliri gundi alwadde kansa temutegeddezeze beebo yafa babasasula n'obasasula wasiba meka nti munenze nakebaka n'abasajja basajja basajja mukaaga bonna n'abawadde obutwa ye ng'omwana gwe mulimu gwe talina mulimu mulala abaana abawala abanyalala balina omulimu wagu kwebaka n'abasajja kubawa butwa target kino kiri ku buli level okuva ku C1 okutuuka ku member parliament okutuuka ku president level abaana abo gye bali mu mabaala n'ebifo by'enjawulo waliwo dde betuyita ba state prostitutes waliwo dde betuyita ba state prostitutes kati ba state prostitutes be bawala be bakozesa nga delegation yinza okuva mu Nigeria ngezze nga balinamu gwe baagala be abaana abeera mu mahoteri nga beetala nga namutalo munyaga kente be abaana abeera nga bo ba state prostitutes babasindika to target people government ebeerinamu interests mugenze batadde conference ejjinja nga state funded conference ne musanga abaana abanyirira mu hoteri batadde conference nga kiki kino ekitulikowa kumbe those are state prostitutes bamalaya. Their main target is you. No sanga waiter bebalenzi nga muvubuka mulungi nyali very easy nenga ali is there to catch up neno omwana omwale na amagaladde nawe ne bakola kibakola guno muzanyo badde tamugumanyi babulidde mupya nnyo ba state prostitutes babeerawo nga beetega ayinza bayinza omuntu mumugaga n'amwetega lwaki nateekamo ne ssente ng'agenda muyonsa ku mabeere final omusajja yeka windows mu bbanga ttono nnyo goza bagaga bafa babja no sango mwana ali wero offer ina ssente nobuuza akola mulimu ki
bwaba muyimbi ayimba biki talina business eryawo avuga motoka za bbeeyi alina project akola bino anyirira nnyo tava ku nnyonyi akola biki buli sekita weebali bali mu elite section bali mu ba elite section bano bankola mu banka bankola mu bitongole mwakazuuka mbadde temunabitegeera no problem nze siina buzibu mbawadde information egenda kutambula olwaliro kumala mwezi mpaka myaka gyonna eno video bali bagibaga omusajja bye yayogera bituufu kubanga temumanyi kye bayita civil war state zikosa buli machinery gye beetaaga okukosa ku meeza okukelenzinga out their targets abasajja baganda bagagga bafudde kyekibase kuluna mabeere bakusindikira omwana nga ezange zonna ngenda zimuteekamu n'akulaga nti asooka n'ateeka namu n'owoomerera n'osavuwalinga ekivaamu ng'otandika okumagala nga akabwa kasibe ku ggaali ate akataago kakubye essama simanyi ate ekibumba kikoze kitya ate mpulira windo zitandise okkendeera mpulira kamunguluze omubiri gumpoomerera ate siwulira fiiti biki obutwe bakozesa buli bwoba buyita undetected poison tosobola butegeera naye nga bo already bajja bamaze okubagema nga tasobola kufuna effect ya butwa abutadde ku mabeere gwengo yonka mubeera babatadde ebimansulo wano kati Kampala ina alimu hotels nga zirimu ebimansulo it's a open day bimansulo open day bimansulo night day bimansulo balina ne offers kiki bamanye ebisajja ebiganda ebisoga ebikonjo biki mwasaamirira nnyo ku bakazi buli ekizero gandi ngenda namwe abakazi bamanyi abawala abajjanga mule mwanguwa nnyo okugwiragana abasajja kasajja kakubye ekikalu kawanvirivu wekati obusimaati waya kambadde obugatto bayire no teeka bambala obugatto bakuba eddagala ne bateeka mu busokisi buli obutono omuntu bambadde busokisi nolaba akalenzi kakuta iPhone kalina n'akamotoka olga haaka mukazi watu n'ogwamu kumba ogenda gwa ku musajja agenda okuttira obwereere mulina ogenda okukola mulina ogenda okukola sente neekolere lyesinga muve mu bintu by'obwereere bagenda omunyana agenda batta wamalo bino byembagamba system gyenkuba nnene nga buli gyembagamba nga muwakana ebintu byembagamba nti system nnene nnyo mu malwaliro bateekamu abantu nga bo mulimu gwe gwakuzikiriza balwadde state targets mu malwaliro gonna referral hospitals ne clinic ziri mu campus target nga banoonya muntu gwe bagenda mutta banoonya dokita wo bamanya bakola profile kati nekyumba temukimanyi bwe bagalanga nze n'amanya Lumbuye bamujjanjabira wanti bamujjanjabira ne bamanya omusawo ne bagenda ne bakebera fayiro yo bulwadde ekyobumuluma ne bakuteekako omuntu ng'alina okumontalinga eddagala lyalina okukuwa ne bakyusa eddagala ne bakuwa eddagala eddala n'ogenda ng'otandika okukendera nga ice cream bwotyo bafuna profayiro yo n'amanya buli kimu bakikola mu malwaliro kati bati babikola mu kiriniki gy'ogulira bati wano wagula eddagala nti ye bwajja ng'akima eddagala no switching omwa eddagala eddala bino byonna temusobola bamulina obuziba na Uganda ate mwagala kusooka kulabako si Muganda si Musoga si Munyoro si Mulugwala si Mugisu mwagala kusooka kulabako ti kino omusajja bulijjo kyayogera kituufu kumbe this is the reality tebagenda bibasomesa tebagenda bigamba nga this is the reality balina obwana buli omu babutegaatega buli omu obulenzi n'obuwala kati bade tokimanyi sisimu etunda nyoko yagikolamu etunda ensigo n'amawolo sisimu nyoko yagikolamu obadde okimanyi nti ogenda emulago ngaliyo bbuca y'abantu okaluzolite oli akuleeta ne bakuggyako samples ng'oli wali wenna okola ki ofenyereketa n'asooka atwala omusayi muguuni gye bakebera omusayi baba bagumakinga kasita gumakinga bagenda kujja bakutwale bakutemeeteme bakuggyemu ebintu babitunde. But you will follow hospitals zonna across the country.
gotuka kugwali ku emergency waleta abantu bagudde ku accident simayona lubita sabulu the moment basoka webuzo lwaki basoka kujja ko musayi basoka bafune machi mode te mukimanyi basoka kujja ko musayi bobo accident basoka bwanga oli mubinyo accident nga bakutwala eri nga basoka bakujja kera sample zo musayi ngere bakutuninga tuni obuzima kinga todda bakutematema ngambuzi bakujja buli kimu kyonna nga bakitunda mumanyi ensi ndala mubasinga obuli muzono zinamalwalo teri balwadde kubanga toyita kuddwa tolina mulwadde gwoli olwazizaako abantu bali malwaliro bafa abantu bali malwaliro bafa golwokuba nti olwalangako otambulanga embuzi yasize ekibya ne bw'otuuka emulago olwotuuka ekiruddu bw'otuuka kino bwe kitebwe kiri ngeri abakuba endulu nga bambi afuubulamu tulankona muntu afudde wakusika bwizi genda kuziika tomulabangako temayi bintu bitambula ensi erimu ebizibu simetatange yafudde bana yafudde kibwatukira kibwatukiro kimanyi gomanya abantu abafudde nga badda mu Amerika obanga batuuse mu Amerika omanya abantu abafudde nga bavudde mu Amerika bayingidde Uganda n'amala mu ennaku 3 2 omanya abantu abafudde nga badde Canada baba bakanda badda Uganda omanya abantu abafudde nga bavudde Uganda badda Bungereza bavudde Bungereza badda Uganda bafiira mu kkubo gomanya abantu abafidde ku nyonyi omanya abaana bafire Saudi Arabia omanya abaana bafire Dubai omanya bafaki oliyajaga abafa fatigi nyoko fatigi kubanga temanyi system bwekola goloza wona abali mu America basasudde mortgage bakola vuge motoka zibanga bakola wa nyoko obakola wa kitaawo those are the agents go and ina film moving ogira movie giba mizanye emiteeketeke emisome wabula ebikolebwamu byonna bibeera mu reality mulaba film ne muzira bulabe nti film movie wabula ebimu biwandiikibwa okusinzira ku real stories nga ne muzikyali country zigira ne maaso nga temuzimanyi nezo zi-sci-fi zemune ziri mu science omungi bazanya ekintu ekigenda okubeera mu bbanga ettono nnyo mu maaso nga bigenda kujja kati zino detective mwe muli bambega mwe muli eza zino buli kika kya firimu kyonna kibeerako n'omulawo akiba kizannya wabula mmwe temusobola kupiikinga kula bintu bino gwe weewuunye lwaki mu nsi yonna abayimbi abatambuza message eya revolution tebawangaala lwaki abawandiika revolution novels n'obutabo tebawangaala gwe kinoonyerezeeko abayimbi bonna ku national level oba ku international level abayimba music ali ku revolution okuzuukusa abantu entegeera n'okumanya kyebategeera tebawangaala lwaki balina system ze bakuba indirectly nga temuzimanyi nti bazikuba ate naye agenda okikola abeera blessed with the knowledge from God namugamba wandika ku kino yimba ku ki kati mwenna muli wano nkusiba ng'oggyeko fe abadde abawagizi ba Kyagulanyi okuva dde wano lwe yatandika music akagoma ka Lubendera abasinga obungi music wa Kyagulanyi mwakamutegeera fe twali twamutegeera dda nga tumumanyi ne bye yali ayimba abamu akabitegeera nti lindako omusajja ebintu bino abiyimba bimanyi gajja bibeeramu mmwe temwamanya the likes of Paulo Kafero mwakajja mmanyi ennyimba za Paulo Kafero erimaani basudde eyimbanga ennyimba ng'otunaga omusajja kikyayimbye kino abamu baakabitegeera kati nti wait a minute na zino video mujja zijje muge nerumbu yono yaliko ki ebintu bino yabyogeranga abijjawa kiki kubanga mmwe temanyi Katonda bantu baakozesa kwogera bintu bino nze siri muyimbi n'ebigo by'eggabula nda kubituukawo ate nga gyebiri lwakuba mweteka musaana kulabako bulabiri okitegedde bulungi nnyo so buli muna Uganda woli ngenda kusaba mutegeere ebintu bino ngeri gye bitambula mubasigadde fe twategeera president waffe nga yakayimba akagoma ebiseera bye waliwo akagoma ka Lubendera mbajjukiza nno waliwo akagoma fe twategeera president waliwo akagoma ka Lubendera
waliwo bulamu bwensi bunyuma kiro Madi Tiger waliwo mama Mia nzijukizamu Katonda ali kuno zali ennyimba 3 era abayimbi bali ba 3 abasesimula music waliwo akagoma ka Lubendera waliwo bulamu bwensi bunyuma kiro ndowooza oba ne mama yali mama Mia yali ani kulwa kamiliyoni ku ennyimba zaali yes bebe kulu teyalimu tebakulya sente awo teyalimu mweyo sekta ennyimba ez'essatu zenkumentioning na bebe kulu teyalina oluyimba for twategeera president music went to a revolution wetwamutegeerera kati mutegere nti omuntu gwe bayita artist abeera aliko obubaka bwa Katonda omuntu omuwandiisi w'obutabo abeera aliko betuyita ba influencer abatuufu afulumya message ng'eriko message omuntu olina ogitegeera okitegeera bulungi nnyo ku international level eriyo ba influencer ng'atuuza ekisaawe ky'omupiira oba conference hall ng'ejjudde bazze kuwuliza influencer message gye okitegeera kubanga Katonda ayisizaako obubaka yes yali mama Mia kali kagoma ka Lubendera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwensi bunyuma kiro Madi Tiger ne mama Mia kamiliyoni z'ennyimba ezi ezaali zikubba ebiseera ebyo Kyagulanyi we yatandikira fe tujjanga mu butubufu nga message buli nnaku tuziwulira ntuzitegeera tino omusajja alina ekintu kyonna kati bannaye njala bagamba ebintu bino mwegendereze nnyo ensi bw'etambula sibe mugirowooza etambula bulala okusinziira ku bano bakazimba mu lumuli bajja balina ekintu kye bazimba nga n'eddiini y'obulokole yennyini pulojekiti ya Museveni nga nfundikira eddiini y'obulokole is part of Museveni's revolution kino mukijje ku nze eddiini y'obulokole mu Uganda is part of Museveni's revolution project believe me or not, eddiini y'obulokole mu Uganda is part of Museveni's revolutionary project. Oba nyezo kita revolution nga n'omusajja ga revolution ngenda kati eddiini y'abalokole mu Uganda yemu ku project za Museveni ze yaleeta to blindfold bannayuganda okubajja ku nsonga z'eggwanga. Kyovula nti bonna bapasita be bonna bali intact naye lwaki ng'oggyeko abatono ennyo balinga 3-4 abasigadde bonna beebo. Mukitegedde bulungi nnyo eri projekti ya Museveni yagireeta kubanze ngeze eddiini zitani eddiini y'abalokole ng'etandika naliwo nga ntegeera. Buli kimu nkimanyi kuba ku lusedi baazitambuzanga omumuka bwe baba tebaagikubanga mu Sserwanga baagikubanga ku Soso Center oba ku Bodoniani n'ebitundu ebirala mu Kampala naye nga ebitundu byalinga ebi Soso Center Bodoniani ne Sserwanga mu Kasaawe n'ebitundu gye baasibanga ebiwempe n'okukola buli kimu bano bonna bakayanja bonna tubamanyi. So mubeeraawo nga mutegeera nti eddiini y'abalokole yali emu ku strategy ya Museveni nga yagireeta kusooka kulwanyisa bulombolombo na nnono. The moment we lost obulombolombo n'ennono bwa buli tribe eri mu Uganda twakivaako kitya. Abalokole bajja nga kugamba dda eri Mukama Katonda genda oleete buli kintu kyonna ky'olina ekyakusiba okireete. Olina ebibbo by'abalongo, olina ensawo ya lubaale, bireete tubyokye.
Golozati tebabyokirangawo basookanga kuwa lunaku olw'okubyokya. Lwaki? Bajjangamu amaanyi ge baakuŋŋaanyanga. Bajjangamu amaanyi ge baakuŋŋaanya. Kati bwakuŋŋaanya amaanyi ago ne gawera okuva mu nsawo n'ebibbo byaleese. Ng'ojja mu kyaki n'agamba gwe ng'olina obuzibu ozze bugenze. Ekizibu kino wakifuna otya? Ng'ekigambo kyakugamba okimanyiiko nira okuba nti akozesa ziri empewo z'abadde ajja akuŋŋaanya ebbanga lyonna atuuka n'afuna otwanyannulo otulaba ebizibu byo. N'ogamba tufudde pasita alina amaanyi nnyoko. Mwe temwamanya gye kyatandikira. Olwaliro kankubuuse buli pasita akugamba nti gundi gwe kino ng'oli kino. Maanyi ge bajja bakuŋŋaanya. Leeta ekibbo kya leeta ensawo z'abalongo, leeta ekibbo ky'abalongo, leeta ensawo za lubaale. Baakuŋŋaanyanga amaanyi ago. Jjukira mu Buganda mu nnono yaffe y'abaddugavu. Lubaale omu bw'akulemesa omufugika omusiba n'omufugika. Era ffe bwe twagendanga okukuba ensi bwe twagendanga mu nsaasi oba mu masanja bwe mwakubanga mukowola empewo wabeeranga empewo zine kyeyitize zaavanga ku ttale ne bagikoola nejjanga ezzewuzi netula ku muntu bagiba gwani tanti nze ndina kyeyitize mbadde empita. Kati abo byebintu baakolanga okuŋŋaanya amaanyi ago. Kati goboleta ekibbo kyo ng'amaanyi go gawaayo ye ng'akuŋŋaanya. Kati ng'atandika okukula mu ango gundi ayi talina maanyi nno abeesinga ku bintu byazaakuŋŋaanya. Imagine pasita amaze emyaka 3 ng'akola ekintu ekyo aba alina amaanyi genkana ki? Amaze emyaka 2 mu kintu ekyo ng'akuŋŋaanya amaanyi g'Abaganda n'Abatono n'Abanyoro bonna ng'agakuŋŋaanya gateeka wamu ng'empewo aziyita. Olowooza abatafunye experience nakozesa mpewo ezo. Musajja talina akozesa ekiri kiyajja akuŋŋaanya okuva edda. Ndowooza mutegedde kati mbabuusa era kana kuliko abagenda okunyiiga nze ne bono nyigira omala biseera bino njogera mazima. Ne bono nyigira omala biseera gano njogera mazima. Kyovula nze Abaprotestant, Abakatuliki, Abaseventh-day n'eddiini ziri zinansangwa bo n'obuwangwa neno bagenda ne baziika ne bakola ebintu naye bazina eddiini ez'akajja zino mwabatali bakola okubalabya ekkubo kusaaya Queen wali ng'akuba crusade ensi yonna neekwata ku mutwe bwe bagattangamu amaanyi agaavanga eyo mba Nigeria mu South Africa eyo ng'abasajja bakulaga nti alina amaanyi kumba ali ku bintu byammwe temwategeeranga. Wattu n'akulabako Katonda aba akyadde mukkirize akatambi kano kawunzike anaaba kafunyemu ekyokuyiga Mukama akuwa ky'osinga okwagala nkwongera okukujjukiza lwoba ng'ogenda okwebaka oba ogenda kuba mu nju yo saa Mukama Katonda wo akutemera ekkubo akuwa obukuumi. Nyongera okukujjuza mu kimu kye tukola ku nsi teri asinga Mukama Katonda ki maanyi. Teweesiganga muntu munno mulya mmere okuggyako yekka gwe weesiganga alimu amazima era nga gakolera agalaba era nga mutuukirivu nnyo. Abantu abasinga obungi basinzira ku bunafu bwaffe okufuna kye baagala. Vidiyo nkakudiremu buli kyokola kyonna kimanye nti Mukama Katonda gw'otamanyi nti bamusajja omukazi nti afaanana atya gy'ali. Bw'oba ofuluma makaago musabe bw'oba ogenda okubaka musabe. Teweesiganga muntu munno nti agenda kusabira nedda kubanga ku bunafu bwo kubasinzira okufuna amaanyi. Buli omubuulire bikwatako kwasinzira okufuna amaanyi naye nga naawe osobola okwesiga Mukama Katonda wo n'akulaga ekkubo okuggyako awokka abatukuvu gw'omanyi nti omusajja ntali mize gya bubbi gya bufere musajja wa Katonda buli omu amuwa ekitiibwa naabo gye bali. Ebisigadde byonna mukulemberwe empewo z'abajjajjammwe abaasirika edda ne babatereka be mutamanyi abaavuulamu amannya agababbulwamu na buli kimu mukimanye nti atamanyi gy'avudde tamanyi gy'adda. Buli lw'obulwa obuva n'obuddo kitegeeza oba ofuuse mmombozi kitengejja ku mazzi gobakuulako obukuuzi bw'oti. Ku lwa Katonda n'ensi yange katambi kamaliriza mweraba Mukama kuma President gy'ali era omutambuze bulungi. Ffenna twolekeza obwange eggwanga eryo okulirwana buli ngeri yonna esoboka. Njala otola mukisa guno okusabira ku bantu mwenna buli omu gy'anna eri ku bantu okusabira
njala okusabira mwenna nadda okusinga president of yonna gy'oli mukama kingirize osobola okuvuunuka abalabe bo ate tumanyi ki ekiddako gwe munnayuganda yenna gy'oli mu bulaaya ali mu kuwaŋŋanguka anoonya obuddamu ng'ava mu nsi yobaabo mukama kingirize asobole okutuusa ku kyoyagala anoonya omulimu naawe abonaabona ali mu malwaliro saako naawe ali mu makomera ku lw'emisango emijweteke mukama naawe akingirize mukama tukusaba mu ngeri yonna gwe watuwa ekizibu kya Museveni ne famire ye ekizibu ekyo tuyamba okituggirewo kubanga tewatukola muntu mu kifaananyi ky'okubonaabona wabula ate ebifaananyi byo byeyonera nnyo sitaani n'abikozesa ebikolwa bya sitaani omulabe ayagala okusanya obwakabaka bwo ku lwa Katonda n'ensi yange kuma buli omu gy'ali omu ekyasinga okwagala wabula ate bw'olaba onooneka batwale vidiyo ewedde